Ndabye defense waffe mulabi ono defense agudda wona kata maze sawanya ile sawanya ali abu kandi bali tumukoze kono mutwalo baga mutu bibuweddeko bana mutima sawa baga mutima 10 nabinga leka no mutu ale masaka mukyale wa waluso wa muziki agenda masaka okudize wali suka unobanga atali ngokudda wamala kubuliza bagenda kulabira gasotuka mu masanyalaze genyina agabujjagali uyinza no So it is now remaining you to come. Okay. Mana omukazi rwana mama
ekitongole ky'amasannyalaze kivuddeko omwana wo mukaaga poliisi lwaki poliisi saidi wuli ali wali tukubira patreje musango gwani mwagala kujjawo maizi mukiso wali ojjabyamulikonde ani agenda okikola ani agenda okola kosibeta mu tukumikirize omuntu yenna wane eggwanga abantu bataano bali mu maaso ga gavumenti yawakati lino kkubo abaana balikozesa nnyo abaana abato ali kumpi n'amasannyalaze kati obuzibu bwonna batusaba omwami esitukiremu mu bwangu gavumenti esitukiremu mu bwangu nnyo ejje tuyambe abakwasaganya ku nsonga z'amasannyalaze abatuufu ebaba bajja naye buli muntu ajja nga ayambadde yunifoomu yeyitawo amasannyalaze n'akola byayagala n'agenda. Ogambye erinnya Gita Moses. Wajja katono njafuna Uganda mwena abandaba erinnya Mr. Ivan Chairman wa Mulondo ow'Akatooke olunaku lwa leero tukeddemu ekikangabwa eky'amaanyi olw'omutuuze waffe olw'omwana waffe omugigi omuto ate nga amasannyalaze gamukubye oluvannyuma lw'okuva ku ssomero adde ewaka afuna ekyokulya ng'omuntu adde ku ssomero naye nga mumanyi abaana abato embeera zaabwe naye koona ku waya olw'obugagajjavu bw'ekitongole ekitwala amasannyalaze nti bo tebafaayo okuva ekyakyusibwa ne kidda mu kitongole ekirala tiwaya zasigala ku ngulungazo naye ogwo omulanga gwonna tujja gukubira baminisita abavunaanyizibwa ku nsonga ezo naddala nandirajjanidde nnyo mwami Balamu n'ensonga nti ennaku zino yafolowinga nnyo ensonga ezo nti omuntu nga ekitongole eky'amasannyalaze oba tusobola kukola nsonga nga zino amasannyalaze gavaako ku makya gavaako olweggulo mu ttuntu bakamyufu abakolera ddala mu kitongole ekyo eky'amasannyalaze bo tebakyafiira ddala ku bulamu bw'abantu tebava ku bikondo by'amasannyalaze okuva ku makya paka obukya basula ku bikondo by'amasannyalaze bibaleetedde ne waya ezo okuvaayo mu ttaka nti omwana omuto yetamanya nti amasannyalaze ago bakitta olw'ensonga kawaya nga ka bulijjo tekalinaako yadde akalaga n'oba otunidde ekikondo ky'amasannyalaze tekiriko yadde akapande akalaga nti denja n'olwekyo bakadde baffe mwenna baminisita abavunaanyizibwa ku nsonga ezo tubasaba leero kigudde mu famire eyo tumanya kuba kuliko abaana abalala muveeyo musitukire mu bunambiro mujje mukole ku nsonga eyo naddala mu kitundu kyaffe ekyakatooke ti katooke ensonga z'amasannyalaze zo zifuukidde ensonga z'amasannyalaze tebakyafiirayo ddala okuva ekiva ekyaviira mu kitongole ekirala okudda mu kitongole ekirala bwe kiba kiremeddwa okukola emirimu gyakyo kiwanike kiveeyo kigambe nti emirimu gitulemye nga ffe kiddemu mu kitongole ekirala kinasobola okukola emirimu egyo si gwe guno omulundi ogusoose okubeerawo mu kitundu kino sofa kati ono omwana alinga wakusatu ku wakuna nga kituukawo naye bana tebavuddeeyo ddala kukola ku nsonga eno ngaffe abantu simanyi kuba tujja tukesya twekyawe ngaffe tetujja zaala abaana oba abaana tebajja kubeerangawo bajje mu mbeera we batyo nga bafa mwogyo omugigi muto. Omwana gange Gita Moses tufunye ekikangabwa mu Katooke kusenze bakubye omwana ne gamuttirawo omwana amanyikiddwa nga Katimba Moses naye ekizibu kivudde ku asiwaya tebazisabika ziba zeetaaga okugendako waya eyalabbika wansi naye tufiiriddwa abaana bangi olw'embeera weetyo nga tebasabika waya buli buzibu bwe tufuna buva ku waya ezo ezikka wansi beba ennaku zino abatuyambako okukola amasannyalaze ekitongole ekyajja bonna baana bato bakola nkubejja buli muntu yenna ajja alinnya omuti obuzibu bwe tuyina buli muntu yenna buli muntu alina ow'amasannyalaze we
buli nyumba buli muntu alina ow'amasannyalaze we so tebiriiko nti nno avudde mu kitongole ate nga abantu bagezaako okuwa service fees ng'ekitongole kyekiyimuka nekiba nga kikola ku nsonga z'amasannyalaze kuba si buli muntu nti amanyi amasannyalaze nogwe omulaba mu uniform n'alinnya ekikondo nga buli muntu amulika buli muntu akola kyayagala ku masannyalaze. Tusaba gavumenti etuyambe eryongeremu amaanyi ku bantu abeefuula okuba nti bamasannyalaze babe nga tebajja kulinnya bikondo amasannyalaze babe nga bajja butereevu okuba mu kitongole okujja okutuyambako okubanga tukendeeza mu kufiirwa abaana amasannyalaze kubanga tukyafiirwa nnyo kuba waya zikyali nnyingi zitali nsabike era waya nnyingi nnyo zitali nsabike muno eno. Tusaba ekitongole kiveeyo baddemu buto beetegereze waya zitali nsabike zonna baziteekeko labba tuleme kuddamu kufiirwa baana. Bafunye obuzibu bw'amasannyalaze wano kuva saawa zibadde nga 5 oba 7 kati ziweze saawa 8 ne buno obudde akyaliwo poliisi tenaba kutuuka abalina okutuyamba tebanaba kutuuka kati tusaba kimu bamutuwe tumutwale tumuvuge tumutwalewa oba ewaka wa maama we oba bamuziika tumutwale mesa nikasinga okuba amasannyalaze amabi gavaavaako ate gabeerako naye gwe oba mukazi ng'oli muzadde ng'afulumya omwana n'omulaba awo okuva naye nze ndi mukazi efulumya ekyenda asalako mba nesse oyo mwana ate buli nitwawayo sente Chemani waffe atutwala omuntu waffe tumutwale omwana bawa jjajjaawo bawaani tumutwale. zirengejja bwe zityo ewaya ya bulabe essaawa yakakati ye eri mu bbanga batugamba nti asiwaya naye nga waya eriko amasannyalaze lwaki basimba omuti okumpi n'amasannyalaze gano ag'amaanyi omwana wuyo essaawa 5 paka ssaawa yakakati tebanamugjawo baba batuyambaki singa gavumenti wabaddewo olukiiko lulala nti bakalakasa byabufuzi singa batuuse dda poliisi y'Ekatooke eri wali batambuza bigere naye tewali yatuuse bajje bayambe omwana n'owamala naye eri wali kumpi bajje bajjewo omwana egenda kuva idisa egenda kuva okubire wano mbidisa egenda kulaki kituufu era bafudde bamutuwe udisa ekoleki ejje nga tumuyina wali wajjajjaawe Mulondo Ronald funye ekikangabwa omwana wange abadde ava ku ssomero amasannyalaze gawumire gamukuba ate saawa eno sinadi kubanga omwana taata we yafa nze mukuzizza omwana abadde mulekwa ne maama we taliiwo kati saawa eno poliisi ezze netwala mu mayiti adde n'ekikumi ekijjayo mu mayiti tetukiina kusaba kati ekitongole ky'amasannyalaze kituyirire kubanga ffe tetulina busobozi bugenda kukola kujjayo mu mayiti mulamu. Esaako Ivasoni Nakajuli yaliko kansala w'Ekatooke ffe tunyoleddwa kubanga ono abadde muzzukulu era tusaba bannange ekitongole ky'amasannyalaze kifeeyo nnyo bannange baloteetinge balabe engeri ki gye bayinza okubeezaawo amasannyalaze gaabwe kubanga ono abadde muzzukulu kitaawe we mumulabye yabadde abeera naye ate ye abadde muzzukulu waffe n'olwekyo bannange kuba omulanga eri gavumenti mu bitongole bya bumeme muddukirire taata w'omwana mumulabye mumuwe ku buyambi kubanga mayiti gyegenze kaakano ekyamazima talina ssente wadde 10 talina mumuyambe gavumenti tuyambe tutaase Gloria
besi yasooka okusomera nemukwatagana n'Headmaster nemuteeka ku ggulo lyali akusoma ennaku 2 abadde avaawo kusomera kujja kunoonya kulya lanzi akati wabadde ne banne baŋŋambye banne nga beegoba noza nakwata kuwaya ng'omuntu agenda okugwa atamanyi nti kuliko amasannyalaze gamukubidde nanga wentegeeredde kiki ogenda okuzzaako omulanga gwonna gwolina eri gavumenti omulanga gwezzaako ab'amasannyalaze babeere n'obwenkanya okuba nga bakolaki nga balwanyisa waya ngezo eziraga gyayikuba kubanga zikyatta abangi ate esaawa yakakati eraga kyaliko amasannyalaze n'ekitalo Umaru, Secretary Defense Katoke ennaku etugwiridde olunaku ssaawa zino ez'ekyemisana omwana w'omutuuze waffe wakutte kakondo k'amasannyalaze ke bayita aka earth wire ne gamukubirawo n'akalirawo mu budde bw'enkuba. Kibi nnyo tutuuseera okwennyamira n'okusaasira famire y'omugenzi n'abafiiriddwako omwana. Kubira omulanga ekitongole kya UEDCL abakozi bamwe bajja ku ground maybe tebabawa lipooti ziri ku ground naye emiti gyonna egisinga giriko obuwayo obwa earth loading. Obuwayo obusinga bulina ekizibu nti si busabike. Abaana baffe abato mu essomero erimuli kumpi wavaayo ku muti kwakwatira okwetooloola nga buluusi bo bakiyita kunyumirwa oba nga tebamanyi nti amasannyalaze ge bakutteko gatta. Lwe kati akawaya wekatunuulira ne wansi kaakutukadda ne ripooti nga tetuuka waggulu. Simanyi oba obunafu buli luddawa naye ekitongole kya UEDCL mbasaba musitukiremu mujje tuyambe ekitundu. Either tugenda kufuna keesi nga zino nga zizze mu bungi kuba gy'oyita yonna obuwaya ngenda mbulaba. Keesi eyo yaliko mu Katooke era ne tugikwasaganya okulaba ng'ekola ki kati kusaawa eno egudde mu masannyalaze naye kitalo nnyo ddala eri famire.